obutele buyina gye musizira okubeera nga te mugoberera nyogera okubeera nga te manirizako. Welcome yet to another edition of Fahad Pro UG. Abapya bakatwegattako nyogera okubeera nga te manirizako n'abakadde ababaddengawo alova same abali nnyo okubeera nga te mugoberera. Wano tubeera n'amawulire nga bweketambula mu ggwanga Uganda n'ebweru w'eggwanga yonna beat politics, beat entertainment, beat kyonna kyonna ekintu kyonna nga kikola amawulire wano mu community ate mbeera nkikutuusaako ate si mu ggwanga yokka Uganda ebweru w'eggwanga yonna waka yonna nga bw'atambula ensi yonna embeera mugattagatta n'embeera nga te mukutuusaako era nga video oba nga tonnaba kusooka kubeera nga ate ogiraba wano manya wano wewasookerwako amazima ate ne galoka gasaasaanira ewalala ekintu tubeera tetunnaba kubeera nga tetukyaprovinga manya nti kikyaliko question marks ez'enjawulo so ndowooza kabiri nga temba twala butereevu mu kavidiyo kenkuleetedde essaawa eno kavidiyo kano kengenda okubeera nga tetandika nako ka mukyala Rema Namakula omuyimbi wange omuyimbi yasinga okuyimba mu ggwanga Uganda omuyimbi omukyala era nga ye mukyala Dr. Rema Namakula mama Amalu yabadde alina ekivulo ekimu kye yabaddeko ng'ali mu kubeera ng'asandabula abadigize emiziki naye mwana ttu ebyatusewo byonna ogenda kubeera nga te obyerabirako obinyuma obyerabiddeko sigenda kubeera nga te nkunyumiriza binyumiriza so kamere nga kuterawo obutambi obwo bwa Rema Namakula ate nkuteerawo obutambi bulala bungi nnyo video as usual tandika na likinga sharinga tulo kubeera nga tetutambula fena tanda kubeera nga subscribe notification bell eyo gikoneko ejja kubeera nga kwalatinga nti kakati ate waliwo ate ekipya kyakagwawo so amawulire gajja kubeera nga gatuuka butereevu awo gategana kubeera nga tegasasaanira ewala yonna kamba te otambi muno kumawo amawulire amalala mangi gye temubaawo. I love you, this song. You love the song or you love me? I love the song, I love you so much. Bambi, how much? So much. All of you, I love you so much. Every time, every day, I love you. Oh, thank you so much for loving me. Monanga, I'm grateful. In the whole of Hoima, go good day to show me how much you love me. Thank you so much. Can I give you a hug? More hug! I'm happy so much because of you. I see Rema Namakula. I love you so much, baby. Mwana chibuku. Kimala ekyo munnange mwami Ssebunya ajja kunkima kakati Katikkiro ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga wummula. That's the only advice I can give you. Retire. Don't destroy your legacy. Byokoledde Buganda bimala naye kati abantu tebakyakuwulira abantu bakuvuma bakubuuza kabaka aliwa Ninyogede wekubye serefi na your day. Is it hard for you Katikkiro? Why don't you board an aeroplane, go to where the king is or wekubye serefi? Abantu bayizo okumubuuza nti Junior taata waliwa nengano genda wali. Of course I go where he is. Nimga daddy bakunoonya babano nenteekako live. Why Katikkiro? Why Charles Peter Mayiga? Why don't you go where the kabaka is? Lwaki togenda kabaka wali? Abantu nobateerako live. Weba live kale nzibu. Nene abaana ba kabaka nabo balina ekizibu. Junju ne Sangalyambogo, you also have a problem. Why don't you go to your father where he is? Abantu no balaga nti wali. Why don't you go where the king is? Because Sangalyambogo and Jonjo, you don't need any permission to go to your father. Kati nze Junior oyinza okubuuza nti tamale mirundi senior aliwa and I don't go where he is. Eyo debate negwawo. Nekati namwe musirise. Because silence also means something wrong. No kusirika kwamwe era kitegeeza there is something waliwo ekikyamu
jogora mu lukiiko Katikkiro oli omwami yakubuuza ekibuuzo professor yakuleetera ebizibu bingi because mu lukiiko lwa Buganda mwennyini professor oli yayimirira n'agamba naffe lwaki fe abeesobola lwaki tetugenda ne tulaba kabaka kati kyoga n'abali mu lukiiko kabaka tebamulaba even the lukiiko members don't see the king kati waliwo ekizibu there's a problem omusajja yayimirira mu lukiiko nga Katikkiro ayogera n'amugamba ow'ekitiibwa Katikkiro naffe abeesobola is a member of the lukiiko lwaki tetugenda kabaka naffe ne tumulaba it means n'abaami ba kabaka tebakyamulaba then there is a problem Katikkiro waliwo ekizibu at first nali ndowooza ababuuza kabaka basiru naye nagenza obitunuulira kasita oli omwami atuula mu lukiiko I respect abo abantu b'emmengo because bakulu myaka yagambye Katikkiro ate Katikkiro nabadde nkusuubira Charles Peter Mayiga wandigambye okay abatuula mu lukiiko mukole akakiiko k'abantu bana mugende mulabe kabaka kati kabaka n'abatuula mu lukiiko tebamulaba bamala kusaba kibanga President Museveni nga baminisita be tebamanyi gyali kati faane bweru tutandika tutya okudefendinga nga n'abaami ba kabaka bennyini they are showing they don't see the king. Now where is he? Mayiga Charles Peter Mayiga sikwagala naye I believe you have done something good oyina byokoledde Buganda Katikkiro me I don't like you of course bwemba sikwagala tekitegeeza nsi appreciating I appreciate the Katikkiro of Buganda because ayina byakoze that's one ekyokubiri musajja mugezi is very intelligent a senior lawyer an advocate of the high court naye it's time to rest it's time to retire wumula oli mukono na ligase olwawo nnyo mu kifo you undo your early achievements Katikkiro abantu tebakyakuwulira they no longer respect you move away step aside kasita omuntu akutuusa ku level ng'olina okwennyonnyolako kiki kyoli then you have lost it nze kasita nkulaba speech zonna z'okola you are quarreling you are fighting they are fighting you and omulaba akulwanisa w'amaanyi omanye ekizibu mu nsi ekisinga obubi buli wootamanya mulaba akulwanisa you can't win the war. The Katikkiro has failed to understand ani amulwanisa kubanga bano balumbuye batandika ebiboozi nga babiinako evidence waliwo omuntu ali emmenga awo alwanisa Katikkiro. The snake is biting itself. Omanye teri kibi kisinga nga lutalo lwa munda. Kyovula bentalo za family zibeera deedire. Kasita family yeyawuzaamu ne batandika okulwanagana bajja kwetta beemalewo. Kati olutalo lulwe Mengo lwa munda. Mengo is fighting Mengo. Omusajja oyo yayimuse. N'agamba Katikkiro mbu naffe twagala okulaba kabaka ate nga mmemba wa lukiiko yakuleetedde ebizibu bingi. Kati Katikkiro ate ne weekaza mbu nedda singa mbagamba mwenna mugende mulabe kabaka eddwaliro lijjula. That's not what the man said. The man said that us who have money, who can afford an air ticket, why don't you allow us to go and visit the king? You would have said, okay, make a committee of 4 people.
let them go and see the king. Simple. Lwaki omukweka? Kiringanga kati Katikkiro gwakweka kabaka. Kati ebintu gye bigenda byeyongera. It's like you are the one who is blocking people.